Abageme nambala musiza bannange muli mutya mwebale byonna bye muliko naddala b'ekisinde kino nsuubira muli bulungi lunaku lwa Sande eddakika zino kwakayita eddakika 12 eziyise ku ssaawa 10 ez'olweggulo eza Uganda yessaawa endagaanye gye nabasuubiza nti olunaku olwaleero tugenda kutandika okulaba Buganda gy'evudde ne gye tulaga oba ne gy'egenda oba ne gy'eraga. Ebyafaayo biraga nti Buganda eri mu myaka 10 ate ng'obwakabaka bwa Buganda abasinga obungi tubwogerako okuva ku jjajjaffe Ssekabaka Kato Kintu, naye ng'ate obwakabaka bwa Buganda buviira ddala eri mabega ku Ssekabaka Katonda n'abalala. Kitegeeza nti obwakabaka bwa Buganda bugazi nnyo era abasinga obungi naddala wano mu Bulaaya beenyumiriza nnyo mu bwakabaka bwa Bungereza nti bukadde nnyo, naye nga obwakabaka bwa Bungereza toyina wobugeraageranyiza ku bwakabaka bwa Buganda. Obuganda ng'Obuganda bwa myaka 10 nga bwe mbagambye, naye sabjekiti eno Buganda gy'evudde ne gy'eraga nayo ngazi era kijja kuntwalira ebbanga ddene nnyo nnyo nnyo, kijja kuntwalira emyaka mingi okumalayo ensonga eno nti Buganda gy'evudde ne gy'eraga, era ebintu ebimu nja kubiyita mu oba nkiyite ntya mu bufunze okulaba nti sabjekiti eno eggwa, kubanga kebeera essaawa emu temmala, kazibeere 2 tezimmala. Naye njagala okusooka okwebaza mwenna abali ku kisinde kino, mwenna abali mu kisinde kino abageeyetudde e Busujja, kubanga muli bamalirivu era mbasaba temukoowa, mbasaba mubeereewo, mbasaba mubeere beetegefu, kubanga bino si byakugezaako. Era oluusi kinkwasa ennaku nga ndaba omuntu ajja wano, oluusi n'ayogera ebintu ebitakwatagana, oluusi n'ajja ng'alinga azze okweggama enkuba, oluusi n'ajja n'abanga azze okunyumyamu ekibooziboozi, enkeera n'anyiga lefuti. Wano si byakunyiga lefuti, kubanga bino ebintu bye ngenda okubagamba bibakwatako, era bw'obanga tonnamalirira olina okumalirira. Bino ebintu bye njogera kiringa mukyala kufuna lubuto. Omukyala bw'aba nga afunye olubuto, tewali muntu agenda kulukuzaalira. Olubuto olina okuluwanirira, oyinza okuba nti obadde tokyagala naye ng'olina mu luzungu tukiyita bearing, olina okubeera n'olubuto olwo emyezi 9 paka lw'oluzaala. N'olwekyo bino bye ngenda okwogera, bw'oba nga oli Muganda, bw'oba nga ova mu bika 52, bw'oba nga ddala oli naffe, olina luno olutalo olw'okwenunula. Buganda nga bwe mbagambye, sigenda kuva wala nnyo eri kugenda wala nnyo, kubanga n'ebyafaayo era obiraba nti nabana abazungu oluusi be twenyumirizaamu bagenda okujja okutuuka mu Buganda, ebintu byonna bwe bajja mu lukalu lwa Africa, ebintu bye baasanga mu Buganda tibabirabangako. Bw'oba ozze wano n'ojja mu Bungereza, ensi gye abasinga obungi gye beenyumirizaamu, naye nze si gyenyumirizaamu, nti ne mu tterekero gye batereka ebyafaayo, ebintu bye baasanga mu Buganda bajja nabyo ne babitereka wano, era obiraba bya myaka 10 weebiri wano. Kale nno ebintu bye baayagala okutuleetera already baabisangayo, kubanga gye baagenda
basanga mu bitundu ebisinga obungi ng'abantu batambula bute, omwami n'omukyala nga tebalina yadde okwambala. Bagenda okutuuka mu Buganda ne beebuuza ne baga nti bano abantu bano nga basobola n'okwambala. Bagenda okutuuka mu Buganda baali baagala kutuleetera governing system oba obufuzi. Bagenda okutuuka nga Buganda eri organized, nga buli kimu tukirina, nga tulina obufuzi nga buviira ddala mu nnyumba zaffe. Bwe buva ku nnyumba zaffe ne bugenda ne butuuka ku miruka, ne butuuka ku batongole, ne butuuka ku masaza, nga ne Kabaka naye mwali, nga naye akkalidde. Kale n'Abazungu ekyo ne kibaluma nnyo 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 nnyo, era ne beegomba. Bwe baamala okwegomba ne basalawo ne bagamba nti kakati tumenyaamenya tutya ebintu bino bye tusanze eyo. Nga bwe mbaga nti Buganda ggwanga, era nze nkikakasa nti obutonzi buli mu Buganda. Nkikakasa nti tewali kubuusabuusa kwonna, obutonzi buli waffe mu Buganda. Naye olw'okuba naffe ffennyini nnyini, era nga bwe wawulira omusajja ayimba nti kimala kukuvaako n'olyoka ozuukuka, ffe ffennyini Abaganda abamu tetumanyi kye tulina, tetumanyi golodi gwe tulina. Kyova olaba tugaana okuwagira abantu abaffe Abaganda ate ne tuleeta abalala. Kyova olaba wabaddewo okumenyaamenya Buganda. Katugende ku byafaayo. Ebyafaayo biraga, kati njagala kusembera nvudde eri okuviira ddala eri munda, nti bajjajjaffe abaazaawa baali basajja bagezi. Baateekawo ebintu bingi nnyo, ng'ebintu bino tebabirowoozaako nga bo, wabula babirowoolezaako omwana gwe bazadde, omwana n'omuzzukulu Omuganda ow'omu maaso. Baateekawo omusingi omugumu, abaana n'abazzukulu mwe bandyeyagalidde. Era singa bajjajjaffe bano bamala ne bakomawo ku ssaawa eno, batunuulira ebikazi n'ebisajja ebisirusiru eby'ensangi zino ebyamenyaamenya omusingi bajjajjaffe gwe baateekawo. Bajjajjaffe baateekawo omusingi kubanga baakimanya nti obutonzi buli mu Buganda. Tewali ttaka gy'ogenda n'ogenda mu nsi yonna n'osanga obugimu n'obulungi bw'ettaka obuli mu Buganda. Kyova olaba buli omu ayaayaana ajje ewaffe ne bamanya nti balina okuteekawo foundation ey'obulimi. Ne bamanya nti bajjajjaffe bano baamanya nti abaana n'abazzukulu tubakoledde ki okusobola obutabonaabona mu byenfuna. Ne bayiiya ebyenfuna ne babiteekawo. Ebyobulamu ebiri nakyo ebyaffe, kubanga n'ekigendererwa ky'omukutu guno jjajjaffe yatuwa ettaala, kyesimba, lule, kasujja omubereberye. Ekyamuweesa obutaka buno bwe tulwanirira buno obwawambibwa kyava ku nsonga eno ey'obulamu. Yakola ekyafaayo, n'ajjanjaba Kabaka eyali ataawa, n'amuwonya ekirwadde ekyali kimuluma, nga tagenze kuyiiya nti agende simanyi aleete ebiyiso akola atya, naye nga biviira ddala mu miti gyaffe. Eddagala yalinoga ng'alijja mu miti gyaffe. Ne bateekawo bajjajjaffe bano ne bagendera ku kintu kino ono jjajjaffe Omugeya kye yatandika, ne bagamba nti tulina okubakuuma nga balamu. Abaana n'abazzukulu balina okukuumibwa nga balamu, ababa bafunye ebirwadde naye nga kiva ku mbeera zaabwe ne ku ddagala eryaffe eriva mu miti gyaffe. Ndowooza kankomewo.